Nkwaniriza kujika media kutusaako amawulire agaba gakagwawo. Wetwogerera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda mu maka g'omugenzi Humphrey Mayanja nga atuusa okukungubaga wamu n'okunyolwa n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Mwami Kyagulanyi tumulabye ng'asaasira maama wamu ne taata b'omugenzi. Kamukuwe omwerabireko then tweyongereyo mu maaso. Yoyo omwami Kyagulanyi Ssentamu kansuubire omwerabiddeko. Bwe tudda ku ludda luno taata naye alina by'ayogedde ng'ayogera ku mutabani we. Sijja kwogera bingi wabula kankuwe ku ddoboozi lye obe nga omwewulirirako. Ekyamukisa mubi nti nga bwe mujjukira nafiirwa my last born omugenzi Emma. Kakati ate mu kiseera kye kimu after 9 years I've lost my last born. Kibi nnyo kimu nyumiddwa nnyo naye tewali kyakola. Kitalo nnyo bagamba Mukama yawa era yajjako naye kwegamba ndi musiimo eri Katonda. Byebyo mukwano gwange ebigenda mu maaso mu famire ya Mayanja munnange. Okuziika ko tekunnategeerebwa olw'ensonga kigambibwa nti omugenzi abadde n'abantu bangi ate nga bali bweru wa ggwanga. Mwabo mutegerekeze nti mwe muli abaana be, bakyala be, saako n'ab'emikwano n'ab'eŋŋanda abamu tebasobola kuziika nga tebannatuuka, era okuziika kujja kubanga kutegeerekeka nga bakatuuka bwe bati. Byonna nja kuba mbikutuusaako wano ku Jika Media. Nkwebaza gwe eyeekuumiddeko kuva we twatandise mpaka kati we tukomye. Nkusaba weekuumire ku Jika Media, nkusaba osubscribinge, nkusaba olikinge era nsaba osharinge vidiyo eno etuuke ku batannagiraba. Nkusaba akuume atakuumira mpeera, mubeere bulungi, mweraba.